Ebya Bruno bikyalanda Kakalamu n'embaga ye kyaddaaki video buvuddeyo kinajjukira bwe yali atannagenda Canada yaleka akoze omukolo ogwasitula abantu ab'amaanyi naye nga gwali gwa kyama kakati atubisomoddeyo era nga mbikuleetedde maaso awo ngenda bikuwa ate n'ensonga za Bruno kakati Dora mumujjukira Dora ono gwe yayimbako oluyimba lwa nnaku lyako kakati alese ebyama ebipya bino byewuunyisa akatambi enkalina maaso nenga nkujjukiza video eno gimpere like esobole okubanga etambulira ddala oba oli awo esobole okubanga etuuka ajesaana okubanga etuuka kati nkujjukiza abawanda jazes bano ne batuusa mijozi okuva wali ebweru w'eggwanga era nga bakugamba nti buli mujozi gonna gw'oyagala ttiimu yonna osobola okubanga oba oli awo ofuna original jaze ate ku bbeeyi ensaamusaamu ne nkujjukiza ne bannaffe aba international conference agenda okubeerawo naddala wali omwaka ogujja ennaku z'omuzaali 34 Canada mu August kakati abantu bagamba nti akasente wandikataddeyo obudde nga bukyali ate osobole okuba nga obeera part of this mu mbeera ey'enjawulo akalango we kali maaso awo okumanya ebisingawo osobola okuba nga abakulu bakoonamu ate n'ekintu ne kiba nga kitambulira ddala bulungi nnyo kakati omukulu Kakalamu era nga kati awangaalira wali sayidi z'e Canada kigambibwa yaleka wano ng'akoze omukolo nga kavidiyo ako w'okalaba ngenda kubanga nkakuwa mu bujjuvu bwako ngenda kuwa ne Dora wa Bruno ate oba oli awo ombuulire ekyaddala mukazi ono agambye nti Farida yageyezebwako Bruno era nga Bruno essaawa yonna waakolera ensobi ebyama omukyala ajja kubanga bita ebyaddala omwana oyo nga w'omulaba njagala ombuulire ebyaddala omwana oyo wa Bruno oba okusinziira ku Bruno yali amwegaanye naye omwana yoyo kale ambuuliramu ate tusobole okuba nga tweyongera nze kyensobola obbagamba Bruno kwona omukazi olaba nti nze yankubira akayimba kwona omukazi tagezaako okukola ekintu kyonna kubanga omuwala ayina odiozi ng'ageya Nakazibwe ng'ageya Kenzo ng'ageya Tonics nga wayina HIV bintu bingi you people mugambe Bruno akipinge kam kono omuwala tavaayo kubanga is going to be blood omuwala yamugambe ebintu bingi ebyama bingi kufe ne Vanessa n'abo abantu abo abanene abalala ddala Nakazibwe mugambe Bruno ekintu akitaasike bwebati Bruno kemo benyogera nabo mumugambe boyi wammwe atakula nti asirike mpulira nnyo nga mugamba mbufe abeekwanira Bruno nabagambye mujje muntunuuleko live oba mugende wano ku peegi yange munneetegereze nze sikwana musajja mimi mukyotala ne Bruno ye yamukwana okitegeera ne mimi mukyotala ne Bruno ye yamukwana ne Vanessa ebyo bya one night stand bali babiteekawo obuteesi Bruno yakwana Vanessa mu bbaala ne batandika okudeetinga lwakuba babeera bonna emyezi 3 era Vanessa we yafuna olubuto Bruno n'amwekyangirako n'amublockinga Bruno oyo mumulaba lwaki abayimbi bangi mu Uganda bannaayi bonna bakola byakoze ki byakola naye lwaki ye yekka abantu be bavaayo mu mukyebuuze lwaki kakati tabatanze nsuubira nti nno wembeerako naawe oba bigenze bulungi oba tebigenze bulungi nenkugamba munnange ndi lubuto kati igwe olina kubeera understanding wobeera tekikyagenda maaso bulungi noŋŋamba fine oli lubuto naye tujja kukitwala wetu ABC nze siriiwo oba olubuto nja ddulabirira bwenti oba woonoozaala nja kukola bwenti kubanga kati issue si ya ssente nnyo naye n'okebera ku mwana ekyo ekintu kirema Bruno kyova olaba bonna ababi mama bavaayo naye omusajja yenna ategeera you keep things under control okitegeera omanya nti wano waliwo omwana let me take my part like let me do my part okitegeera Bruno kyatakola wakufunisa olubuto ng'akublockinga yes wakufunisa olubuto ng'akublockinga bw'ozaala tafaayo kwegamba ebintu bye biriwo ebityo okitegeera naye nga kati gwe kabati osobola okukola ekintu weekityo
era oyogera nange n'ogamba omanyi n'otaba celebrity abasajja bangi bakiyitamu nja kutekinga precaution wenti ne bwenti ne bwenti wokubirako omwana ali atya biki ebyo byonna Bruno tabikola kyova olaba buli mukazi amuzaddemu tali happy naye ate mwenna batimu Bruno ke mutuvumya ebintu bingi which is okay naye at the end of the day fe abalina abaana ba mutabani wammwe kaakati Bruno bw'oba kuona batoliiko njagala bakuwa message eno mu nsi muno Bruno omwana yakumanya omwana ye mukwano gwo omwana gwo yakulumirirwa yabeera real omwana wo ati wobeera osobeza ffe abantu wobeera osobeza ffe abantu abagenze muleeba ku lulo ne tubeera n'abantu abali kumanya mu nsi eno naye ne tatubalaamu magezi omwana agenda okumanya mu nsi eno jjukira nti asinga kwagala nnyina bantu batono nnyo abagala bakitaabwe okusinga bannyina ate reason ebeera nti kitaawe yamubeereddewo naye kaakati abaana baffe tebajja kwagala Bruno nga bannyina tuyisanga bisasiro kubanga fe abajja bagamba nti ABC ate be bali kumanya mu nsi okitegeera byonna bino weebiri mwogedde bingi kino na kiri mbwe simanyanga Bruno ebikazi byafuna kambabuulire kayanja wajja n'ondaba nfaanana ntya oliika ate nasomera Namagunga abamu ku mmwe mubeereyo ne mwasamirira bwasaamirizi okitegeera mbwe ebikazi ebibi Bruno abijja mulowooza mu ssiro otukwana abasinga ku mmwe you can't even stand next to me n'oyo mimi abaddeko mbalabye mu muvuma mu kyotala A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 887 15 15